Omwana ono gwe tutagenda kwatukiriza mannya atemera mu Jjebukulu 15 era ng'ali mu kibiina kya 7 ku Nawansoso Primary School. Ono ye yakiguddeko Stephen Chimpi kitaawe bawannyina omuto bwe yamukakkanyeeko n'amutunuza mu mbuga za sitaani. Okusinziira ku maama w'omwana ono Sarah Nabirye, muwala we abadde abeera ne nnyina ku nnyumba z'abasomesa ng'omusajja ono okumukwata yabadde agenzeeko Kampala. Omwana oyo mbaire tiba naye nga namutaano wa maadamu maama w'omuto kuti olwamutaawo mbu maadamu yasituka yakoba oyo mwene Chimpi ati ndija ku Kampala saawa 12 olwaje Kampala ole yavangamu nga ayirira mwana ate mbu yasooka yamukubira esimu yamukati ojiire bono yamukati be motoka diri kuntataganya olwamala esaawa edo nga ayirira ku mwana. Agamba nti guno si gwe mulundi ogusoose ng'omusajja ono yekakatika ku mwana we nti buli mukyala we bw'abadde tabaawo ng'omwana yafuuka omukyala. Buti luno baali bava ku overnight memale yakola ki mbu yamweta bulungi yali amwagaine n'atema wakatebe yamweta ati Ida olwamweta ati Ida ati ndikugira maama esimu tali kwigulawo Ida omwana okwenunkuluza okulumuka yamugema bugema ati yakukuba bukoba ati kolikobera maniro njakwita. Oluvannyuma lw'omwana okwenyiwa embeera eno kwe kugambako bannyina bombi nabo abategeezezza poliisi omusomesa n'akwatibwa. Era ng'ono saawa yampegaana ali kukuumirwa ku poliisi ya Kamuli. Ekiseera kyonna kyonna tumutwala mu mbuga ed'amateeka okuba nga igulwako emisango gyonna gyonna ginaaba gimusugako. Stephen Chimpi kati akumirwa ku poliisi e Kamuli ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.